mbalamusizaako bannansi mujje baliko gye mukozeeko olwaleero. Nziza okukola vidiyo eno nga ndabye ebintu bibiri ebitasanyusa, ekimu kya bulimba, ekimu kya bukuusa. Ekyobulimba nkirabe kiwandiikiddwa mu lupapula lwa New Vision, ekyobukuusa nakiraba mu kusabira abagenzi ababiri abaatugumbulwa Rugonjo ku lw'Entebe mu kanisa ya Christ the King, era nga nakiraba ku family. Ebintu ebyo bibiri binnyiziza n'ensalawo mbakolera ekitundu ekirala ku nfa y'abagenzi bano, nga mbutuufu neebuuza oba ani agaba emirimu mu New Vision. Ogenda n'otunuulira empapula z'amawulire bannayuganda tufa tuggwawo, naye abayaaye abatemu bakoze zipapula z'amawulire tukolera diversion tuve ku mulamwa twerabire kasita balaba nga munoonyereza bunaatera okutuuka ku kyase bannayuganda nga ba employing empapula zaabwe ez'abafere. Mu vidiyo y'olunaku olwaleero nyina ebintu ebiwandiikiddwa mu vidiyo ngenda kusooka mbibagambe naye kansooka empiseewo eky'effamire nga ffenna tunyolwa wamu ng'era tukaabirira bannayuganda bannaffe abagenda okukola emyaka 3 nga bamaze beekolerera ow'ekitiibwa omugenzi David Baagala Mutaaga n'omukyala we Deborah Florence Mutaaga mazima abafumitiddwa ne bafa. Nsaba kino ekigambo okukitegeeza famire. Abafamire mutusaasire. Mbutuufu mpulira obusungu nga abantu abali mu famire mpozi nammwe nga muliko ekikyamu nga abantu abali mu famire mukubiriza abantu nti mubireke temutuzza mu bulumi. Nedda basebo tewali abaganye kukaaba mukaabe, tewali azze wammwe bagaana kukaaba, yesi munyolwe. Ate mwali badde mukaaba nnyo kuba omuganda agamba bw'olaba akukaabirako naawe ng'okaaba. Naye neebuuza ekiri mu famire z'e Uganda. Abantu bafa famire n'ekulembera okugaana bannansi okunoonyereza ekisa abantu. Awo wateekwa kuba waliwo ekikyamu. That is why bannayuganda bonna olumwe balusonga mu famire. Abafamire kambabuulire. Famire omuntu bw'afa ekyokufa ffenna tulumwa. Era naffe ekitwogeza si lwakuba nti ffe lwakuba tuli ku social media abamu mulooza tuba tukola ssente. Nedda ekitwogeza ebiseera ebisinga y'enfa y'abannayuganda abeesimbu, bannayuganda abakoledde ensi. Kati abafamire mbasaba mulemenga ate kulemesa ffe bantu bajja kukola kunoonyereza, kubanga n'omuganda agamba ekintu bakikwata kyokya. Famire temusobola tugamba nti musirike mutuleke tumooninge. Yes mumooninge tewali aganye, naye poliisi eyo gye mugamba mbu ebintu mwabikwasizza poliisi be baakafulu mu kubuzaabuza emisango kati balina bye bawandiise mu New Vision. Bannayuganda mbasaba temuva ku mulamwa muwulire. Kakati ebiri mu mawulire biri mu kuwandiikibwa nga baba divertinga okulemererwa okutunuulira ekituufu mutunuulire ebitali bituufu. Kambabuuze bannayuganda mwe abatali ba famire nanga atali wa famire, interest yammwe mu kufa kwa bannayuganda kuno eriki? Kutwala bintu bya famire? Interest y'abantu ffe aba interrogating okubuuza bannayuganda bannaffe baafudde batya si kusanyusa bafamire mu abasigadde. Ekyamazima tubanyolerwako, ekyamazima mulumwa nnyo era mulumwe n'abakaaba mwegalire mukaabe naye muleme kuziba mimwa. Kakati abantu abali emabega w'okutugumbula abantu bakozesa poliisi kati bawandiise mu lupapula lwabwe olw'amawulire. Kambabuulire. Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Gwe bw'otuulaawo ne weetegereza enfa ya David saako ne mukyala we Deborah, ddala gwe ng'olowooza tulina kutunuulira ani yatemye, tulina kutunuulira kigendererwa ky'abaatemye. Are we interrogating the motive or the killer? Bannayuganda mbasaba n'obwembofu bw'ekika ekyawaggulu ekintu bwe kigwangawo muleme kukkirizanga boogera na mpapula z'amawulire tujja ku mulamwa. Mu kufa kw'abana abantu tetunoonyaamu kigendererwa ki kuba already abantu baafudde. Ekigendererwa kantu katini nnyo is a small ingredient to the society should know, but now the newspapers are diverting you to concentrate on ekigendererwa mudde mu toxiza z'enkayana za family. Who cares about enkayana za family? Who of us will go to that family? Bwaba waliwo enkayana za family ebiseera ebisinga zigwera mu family. Fe interest yaffe namwe abali wano byengendo bagamba focus yaffe teri ku kigendererwa kya yasse kuba already yassedda ekigendererwa kyaffe tunoonya mutemu. Lwaki amawulire ga New Vision gatudivertinga tuve ku mutemu tugende ku kigendererwa? Lwaki? Why? Bannayuganda bwe muba temukiraba
ate nammwe ab'amawulire kambabulire muli b'amawulire bannange muleke bantu kubakozesa ow'amawulire ne bosanga omuntu ng'akaaba ng'osaka mawulire leka kuluzinga mutwe amaziga gakulembera okusobola use your head properly baleme kubawandikira bintu nammwe ne mubisaasanya kambabulire kibadde mu lupapula New Vision ekinyeeza banaye mujje baliko yenze kankaka oli ku Media Choice Telefine mbadde nakeerabidde nina interest mu kintu kino ate tujja kiggusa abatuwa obubaka mwebale nnyo kambabulire New Vision byewandiise nayo kambuze New Vision kati Doni Wanyamu wave wa president era ndoza kivula bigwanga wave wa president ne bakwasa New Vision gasiya kigwa okulembera mazima ddala wulira muwulire bannange muwulire omugenzi David Baagala yatiddwa focus y'abamawulire bagitadde ku kigendererwa era abasinga discussion zammwe zigamba abafamily babera n'ekiki yes kati muli mu kunyolwa abafamily ne byemwogerera nabyo bituufu twetaaga okubimanya naye ekikulu kumanya abafamily lwaki beewala ekikulu tunoonya mutemu ate omutemu yagenze focus yaffe ffenna tulina kunoonya mutemu aliwa ne lwaki mukkiriza abamawulire batujje ku mutemu kubanga tunati buli bawulira programu zino bamanya tunatira okutuuka ku mutemu ng'olwo baleetayo ekirala ekigira nedda ebyobugagga bya family yo temujja kubitwala abafamily bwe muba muli emabega w'okutta munnammwe mutwale ebya family nga mulina bemukwataganye naye mu bitwale byammwe neffe society tetujja kukkiriza si byaffe si byammwe ate tetugenda bigabanako naye bwe mubanga omusajja mwamutidde bya bugagga mu bitwale neffe temubutubuzaabuza tetujja genda n'ebyo byammwe bya kisiru muwulire New Vision yewandiise n'egamba mbu obujulizi obwali mu audio nga batta abantu bano bufulumye New Vision newandiika obujulizi ki muwulire mbu omutemu ngatta ng'ali mu nnyumba poliisi yafunye obujulizi biwandikiddwa mu New Vision mbu omu ku bapoliisi yabagambye bafunye obujulizi babujja ku kamera ez'omu nnyumba bawulira amaloboozi mbu eyatta abantu ng'agamba ebigambo bino saagala kubalimbirira kambikwotinge ndyoke mbabuulire mbu eyali ali mu kutemaatema omukyala Debola jjukira omusajja bamuttira ku geeti ate abigoberera agenda ogoberera programu yange omukazi yali yeekwese mu master bedroom mu kisenge kakati amaloboozi ge bafulumizaayo eddoboozi limu aba New Vision si poliisi mbu ebyabadde ku katambi naye New Vision oba mulya mmere ki oba naye mwe amawulire mwagasomera olaba naffe ba content creators tusinga olupapula lw'eggwanga I smell something ate tujja kiggukako muwulire kati batandise okuleeta muti radio ya Sematimba mbu abagenzi be babadde bannannyini b'ekizimba okuli radio ya Sematimba era babadde basaba radio eveemu July nga lumu leero lwe mbakoledde video eno ziri 13 mbu baali basaba kati batandise okuleeta mu fix mbu enkaayana za byabo nedda mwe bannayuganda temuconcentratinga ku byabugagga byabali temugenda bigabana temuconcentratinga ku ntondo gamba nti family ebewa tekyo temujja kisolvinga family yejjo kyesolvingira tuconcentratinge ku kunoonya mutemu ani yabadde omutemu bwe tunaamala okufuna omutemu tulyoke tunoonye motive bw'oba onoonya omutemu ate nga oli mu kunoonya mu family kwegamba ku bino ebintu tunoonye eki tusooke tunoonye omutemu oba tusooke tunoonye motive oba bwe tunaafuna motive tunaafuna omutemu yasinzidde ku ki tulyoke tumunoonye tusooka kufuna mutemu ne tulyoka tumubuuza wasinzidde ku ki so si bino bye bali mu kudivertinga temuva ku mulamwa tunaatera okutuuka kati baguvaako evidiyo zange temuzivaako ebyabali mu biwulize naye temuziva myawulu nja kituuka ku nkomerero nsaasidde abaana b'omugenzi ekikolwa kino kye tukola ekyamawulire ab'ebitiibwa abaana ba David Mutaaga ne Debola tetukikola mu bubi ate tetukikolera mmwe ate naffe tetukyekulira tukikolera society yenna nga nammwe mwemuli mbasaba mutugumiikirize ng'abamawulire tu investigating aboogera ebyekisiru mu batunulemu naye for us we are looking for killer. My interest is to find the killer, not to find the motive. When we get the killer, then we will find the motive. We will know what were the issues behind. New Vision yawandiise bweti mbu ku CCTV bagyeko amaloboozi kakati mbu bye bino ebyabadde mu maloboozi mbu eyali atta Debola yamugamba mbu Debola, do you think it is you with children? We also want to be aware of. You can call whoever you want, but I have come to kill you and nothing will deter me from fulfilling my mission. Mu Luganda
mbwe yali agenda okutta omukazi ono mu nnyumba bakivuga balaga nti Mason eyagisasula wa family era bakivuga balaga nti already bo balina conclusion y'ekigendererwa nti ekigendererwa ky'okutta omuntu ono byali bya bugagga bya family. Kakati kambabulire mu aba family mulemesa abantu okuinvestigatinga ali emabega w'ekizimbe ky'entebe ayagala okukibba ali emabega w'ebyobugagga n'akawunti za Mutaaga agenda kubayita ba administrators abasobola ku administering ebintu by'omusajja ono ng'afudde bagenda basibako omusango batwale byabwerere nga muli mu komera mwe mugaana abantu okwogera unless nga mwe mukiri emabega muli mu bwa bloka mwagala gabana naye bwe kitaba kyekyo nga tewali mu family ulira mbu eyali atta omukazi yagamba bakivuga balaga mbu yali amumanyi era wa family mbu yamugamba bwati Debola olwo ali mu maka ga Mutaaga agamba mukazi omufumbo mu maka nti Debola sigwe weke yazaala naffe twagala okubeerako obulungi nzize kutta ne bwona akuba amasimu tewali kigenda kunnemesa kutta. Omukazi yattibwa bwati baawe yasooka okuttibwa omutemu yamusanga ali ku kawayini akanywanga ali mu ddiiro ennyumba eyogerwako eriko fule endala it is a one story house omukyala yali mu master bedroom waggulu ng'omukazi ali mu kunywa omusajja ng'ali mu kunywa kawayinike yali anywa naye ngo balina pate emisana kakati abagenyi baggwawo mpu bonna saawa emu banaye neebuuza abantu abajja ku pate maama tewaliwo na yali ava wala kusigala waka nti bano basigalawo babiri era abakozi be basembayo kubeera ewaka ani Nakalema ne Ronald Goloba abakozi abakolawo nayo tebasulawo baavaawo saawa emu ne balookingawo essimu ettone etasaawa 3 tewaliwo muntu kyokka omutemu omusajja yamusanga atudde mu kimuddiiro ng'omukazi ali mu bedroom kakati poliisi byetugamba ge maloboozi agava ku kamera ng'omutemu ali muli yeekalakaasa nga bakola evidence gye batulaga eraga nti omutemu yali amumanyi era yamuyitanga amannya era kirabika kye yali ayombera mbwago maloboozi gava ku kamera z'omu nnyumba byonna tugenda byogera kamera 8 zaali luddawa muwulire nti yamugamba nti Debola sigwe weke yazaala naffe twagala okubeerako obulungi nzize kutta ne bwona akuba essimu tewali kigenda kunnemesa kutta. Ulira amaloboozi agoogerwa ga mutemu yokka kwegamba Debola New Vision Debola ye tebababuulidde yali ayogera ki kamera yali wanuwe ng'ekwata mutemu okwegamba omutemu yagiteekako focus nga AI gwe nnyina ku kamera eno nti mutadde ku focus nze buli lwenkyuka ng'ekyuka audio wa kamera yali ku mutemu nti omutemu kyayogera kyokka kye kino tekuliko ddoboozi dda naye New Vision muyina emitwe kaneegyo emitwe giwandiika mawulire ga ggwanga muwulire ng'omutemu ebyo bye yayogera kakati muwulire ebyekisiru ebirala bane tugenda kwata kimu ku kimu mbabuulire aba family tetusobola gamba nti mweri innocent naye bwe mubaamu omu kummwe aba family eyayagadde okutwala ebintu bya Mutaaga ng'abibba ku baana be muwulire kakati kangende mu general discussion mbabuuli kansooke mmaleyo ebibadde mawulire. New Vision yawandiika bweti naye bannaye tulina New Vision wulira New Vision bino byewandiika mbu omutemu eyatemula bano yalabibwako nga awalampa ekikomera nga bwe nabagamba mbutambi obusooka yayitira ku muti gw'amasannyalaze era mugundi n'akwata ku muti gw'omuyembe oguli mu kikomera n'agwa munda era obutambi bwe bulaga era ekyo kituufu ekyo tebasobola kijjamu kuba katambi kwekiri mbu yalinnya n'agwa munda kati omuntu eyagwa munda n'asanga omusajja kati wakati awo tebannyonnyolawo naye batandika otulaga wali nga kamera ziraga ng'omutemu eyebise kihuudu atta omusajja alwanagana n'omusajja mu ddiiro kakati n'amala n'amutwala wabweru era omulambo bagusanga ku geeti first count kanje babulire ngenda babulire ebyayi naye kambabulire New Vision yo byewandiika mbu kakati obujulizi buno poliisi bwefunye buimplicating aba family nti balabika be baali emabega be bategeka ekintu kino already poliisi econcludinga nti okuva ku bujulizi New Vision yaconcludinga ku lwa poliisi si poliisi yeconcludinga New Vision ali mu concludinga ku lwa poliisi y'eggwanga mu lupapula lw'eggwanga nti olukwe luno lwategekebwa aba family era okusinziira ku bigambo ebiwulirwa bakonkludinga nti ku bigambo ebawulira byogerwa owa family eyagula omuntu mulimu owa family eyagula omuntu okujja okutta bano lwa bya bugagga bwe batyo bakonkludinga
waliyo ekirala. Era New Vision newandiika nti okusinziira ku misango egize girabibwa mu Uganda bakirazi bwe bati aba contract bwe bati bwe bakola. New Vision mutadde wali ebbali. Kati New Vision awandiika mbu kati poliisi eri ku muyiggo yakuŋŋaanya ebinkumu eri mu birwaninga n'ekitongole kya NIRA ekigaba endagamuntu balabe ebinkumu ebyo bifiitingaani. Kati abafamire bwe mubadde mukyali mu kukaaba mukimanye mugenda kuba mukyakaaba poliisi enoneko omukummwe anti bali mu kulwaninga binkumu ebanone ebatwale ebasibe ne bw'onaaba toyina kyokimanyiiko kakati ebyobugagga bigenda kubassa. Kakati ekyasembyeyo mu Papula New Vision mbu kino kyakolebwa kitya. Ono yasanga omusajja n'amutema okuba mu katambi mulimu omusajja ono ng'asala omusajja ono ekigere yamutema okugulu. Kakati ne bagenda nga balwana mpaka ku gate neebuuza ate omutemu David Mutaaga yali atwalira ki omutemu ono ku gate. Bwe batuuka ku gate n'amufumita ekiso mu nsingo mujjukire mu Uganda obujulizi bwe bugaana okutereera obulungi omulambo ne bagutwala nabalabye nga abafamire musaba omulambo nga temugulina gavumenti yeegulina ye bwe beegulina esobola n'okugufumita ekiso weeyagala kasite ewulira nga abantu banaatera okutuuka ku mutemu efumita ekiso neemala neebalaga nti baamufumita ano kumbe omulambo gwamala genda mu mochale. Kati bino byenjogera tebikwatagana ku gavumenti njogera ku bukulupya obusobola okubaamu owa famire naye ng'emabega ekiriyo kikwatagana ku byabugagga. Bannayuganda mbategeeza nti kyemwogerako ekyebyobugagga it seems to be the main cause naye ebyobugagga ng'ani abyagala kati kyetugendamu saawa eno. Kansooke mbannyonnyole ku musajja ayitibwa David Baagala Mutaaga. Oŋŋamba otya mbu omutemu yajja n'agamba Debola ngenda kutta ate ng'ayagala kutwala kitegeeza omutemu yagamba Debola ngenda kutta obuzibu abuyina ku Debola kale amaze okutta omwami we yali amulwanyisa naye obuzibu abuyina ku Debola. Kwegamba omusajja ono gyali yafumbirwa ebintu bino bya Debola. Lwaki omutemu abagamba omukazi mbu Debola gw'olina okuba wekka obulungi naffe tulina okubeera gwe wazaala wekka. Debola eno gyali yafumbirwayo bufumbirwa si kyo. Ebintu ebiriyo bya Mutaaga Debola wa kika kya Mutaaga kitegeeza omutemu bw'ajja n'agamba Debola ngenda kutta gondeetedde ennaku yange either Debola yaganda omuwa ku byobugagga by'omusajja bwe kibanga kyekyo naye mwe mulowooza ekyo kikola. Lwaki omutemu aba ayogerera mu kamera mbu Debola ekindeese gw'olina okubaako wekka obulungi naffe twazaala abaana lwaki gw'oli obulungi kati kankutte. Debola eno yafumbirayo bifumbirwa. Debola ayina abako baagala kujja kusikira bintu bya Mutaaga ekyo kankiteeka ebbali naye New Vision muyina emitwe. Kati kambabuulire ku musajja kati tukikwata empola kimu ku kimu ne munnayuganda teeraawo comment naawe kyowulidde nzisigana comment kubaze sinze mugeze nnyo buli kyembagamba abantu be babeera kingambye nkuŋŋaanya obujulizi okuva mu bantu ab'enjawulo. Kati ebya poliisi tubitegedde ne gye mwagala obivuga te naye temujja bitwalayo mujja kale kubitwalayo lwa mpaka bwe mugabana ebyobugagga naye ffe tujja bikkiriza. Muwulire David Baagala Mutaaga musajja yabadde alina emyaka 69 kitegeeza ali myaka 7 naye David Baagala Mutaaga yazaalibwa ne baganda be 6 ye mwana wa 4th born. Mu baana 6 abaazaalibwa ababiri be balenzi. Omusajja kitaawe omugenzi eyali head teacher w'Ebuddo erinnya lye ayitibwa Ernest Kibirige yazaala abaana bano 6. Ku baana 6 eyattiddwa yali wa 4. Mukulu we first born ye mulenzi naye abalenzi baali bameka 2. Muyinza okwebuuza kuba abasinga baagala kivuga bagamba nti ekissa Mutaaga kwe kubanga yasikira ebintu n'abiremera. Kino kiteeke mu mutwe abantu betwogerako bali mu myaka 7. Taata w'omusajja ono yafa mu 1998. Nyina Christine n'afa mu mwaka gwa 2015. Kitegeeza mu bukulu bw'abazadde bano David Mutaaga mu 2018 yalina emyaka emeka okuba kati saawa eno bamusaa egenda mu myaka 7 ye ne mukyala we badde bagenda mu myaka 7. Mukijjukire abantu betwogerako si bato. David Baagala Mutaaga yalina baganda be wano wammanga abalala 5 yeye w'omukaaga. Omukulu nga ye Ssaalongo Isaac Sekiya Ssaalongo Isaac ye mukulu. Ruth Kibirige Namusoke Kibirige Sara Kibirige
ne Nalusugga Kibirige. Naye ku baana 6 bonna abaazaalibwa kambabuulire Lucy Kibirige yafa ne Sara Kibirige yakola ki yafa. Kitegeeza waba wasigaddewo abantu bameka bana abaana bana. Abantu benjogerako bali myaka 7 ono abadde bwa myaka 69 naye ye waakuna kitegeeza alina baganda babakulu 3 bo babeera mu myaka emeka. Kye mwagala kuŋŋamba nti omuntu abantu b'emyaka 8 bayinza okuba n'enkaayana za famire ezituuka okugamba kyogamba fesi twazaala lwaki gwe wasikira ebintu. Mwagala tugamba nti abaana abawala abali mu myaka emikulu be bazze ne batta muganda waabwe kandowooze nti nakyo kisoboka. Tusooke tugende mu maaso. Kakati New Vision yakulaga olw'okuba bamaze okukibalaabalamu nga bano bantu bakulu tebasoboka. Omwana ono yasikira ebintu kuva ku kitaawe nene gwe tuyita omwana wa myaka 7. Omusajja omukulu w'emyaka 7 yasikira ebintu kuba mukulu we yali musajja mukulu nnyo. Ono kitaawe gwe yateekako nga musika era ebintu yabimuwa ate n'akola ebibye ne mwene ensi n'akola ki n'avaamu. Baganda be bonna bantu bakulu abaana bali 6. Kati kubo bonna New Vision kasaya ki studies entu kubano kiyinza obutakwata bulungi neegamba nti omugenzi Ernest Kibirige eyali HM Buddo yali yazaalayo abaana abalala era abaana abalala yazaala yali yabazaala Kasubi nti David Mutaaga ne baganda be 6 bayina bannaabwe. Kati New Vision nga concluding agamba nti kyandibanga bana abaana abalala ab'oludda olulala wulira omusajja be yaleke Kasubi be yazaala naye jjukira nabo bayina kuba bakulu. Saawa eno omutemu eyatugumbudde bano mpozi nga muŋŋamba muzzukulu nti omuzzukulu yazze ate bajjajjaabe kubanga abantu beegye emyaka baba bazaala abaana abatuuka n'okuzaala abalala. Kati wulira ng'omugenzi Ernest Kibirige bano abaana 6 si be yali yazaala bokka nti ayina abalala be yali yazaala wa Kasubi. So New Vision naye mulina empuuta mu New Vision. New Vision ekivuga ekiraga mbu bana abaana abalala baali banga be baavaako enkaayana. Katugende maaso. Ekyokubiri akatambi kalaga ng'omutemu ajja era n'awalampira ku muti ogwali wabweru. Ekyo ba mukitegedde omanyi njagala mbimalirizeeyo lumu. Kakati famire eno ebadde famire engagga. Mu Uganda yajjamu emyaka 3 egiyise teyazze jjo nti bakoze Jakabaga. Era mu bintu ebimu bye balina kati baleese property ya radio ya Sematimba. Nti poloti okuli ekizimbe kya Sematimba nti bano babadde balagira radio ya Super eve mu ttaka lyabwe era ebadde ina kuvaamu nga lumu ekyo kimu. Abasajja bano balina ennyumba z'abapangisa nnyingi mu Ntebe balina n'ekizimbe mu Kitoolo. Ate omusajja ono alina za akawunti okubadde ssente ezitagambika. Abadde mugagga ne mukazi we nga balina ssente eziri ku akawunti ezitagambika. Kakati abafamile abamanyi ku ssente ezo oba omuntu yenna asobola okubeera administrator. Abaana b'omugenzi saagala batiisa naye mutabani ne muwala musooke mubeereko eyo. Uganda si nnyangu mubeere Switzerland si y'abano bafere mugira mubeerayo baana mmwe. Kino ekiri wano mu kika kyammwe n'ekiri ku bafere abali mu Uganda muyinza okulinnya wano biyinza obutaggwa bulungi. Kanka kanze mbagamba mbasaba n'obuwembwefu mukungubagire nyammwe mwefeeka ate mwekumeekume musooke muleke kino ekibba bintu ekiri mu Uganda kisooke kiyite. Ebintu baana mmwe musobola okukola ebirala naye wano waliwo ekikyamu. Muwulire ebyobugagga by'omusajja abantu bonna abamumanyi n'abapangisa ewuwe babadde bamumanyi. Omusajja abadde tazimbira mutima mu ssente abadde tanyiga ate yagaggawala n'ebyobugagga n'omulimu gwe yali akola ngwa banka. Omuntu akola mu banka Switzerland ensi ekyasinze okubeera ey'amaanyi mu bintu bye bayita banking. Ne bw'oba oyera bwezi mu banka essente entono z'osasulwa mutwalo gwa pound ze miliyoni nga 4 omusajja miliyoni nga 48 omwezi kwa 5. Omusajja akoze emyaka 3 alina ne mukyala we bazaala abaana wabanda baaba. Kakati abaana abo bayinza obutalya ku bintu ebyo. Abaana abo bayinza obutalya ku bintu ebyo kasita ebizimbe by'entebe byazze kasabyazze mu mix but abafamile fesi tukolera mmwe nze guno omukutu sigwa famire yammwe. Kambabuulireyo ekintu nga ngenda okubabuulira bino ebyekisiru bya New Vision. Mbu omuntu yalinnye mbu kakati
naye bannaye ate bannayuganda laffe bannaye nammwe mubeereemu mbu yayita mu ddirisa n'agenda atta omukazi nga sinagenda ku ekyo kambeeko akaboozi akatonotono manyi nze sitwala bintu foggula yambeeko akaboozi akatonotono kembabuulira ndyoke mbabuulira ekiri wano. Nyina mukwano gwange omu yakanfaako yali musajja mukulu gw'osobola okuteebereza gw'oyagala naye nze nnyina gwe ŋŋamba kikazi kye nkiteebereza okuba nga kyali emabega w'okumutta. Ye mukwano gwange yekka asembeeyo okufa gwe nali nina omusajja omukulu nteebereza kikazi kye okubanga kyekimu ku byamuleetera okufa obanga kyekyali emabega w'okumutta. Nze nteebereza nti ekikazi ekyo kubanga n'omusajja oyo mukwano gwange ennyo yasembeeyo okufa mu mumanyi mwe muteekewo gwe mwagala. Nteebereza ekikazi ekyo omanye ki buli lwalabanga famire ng'omuntu afudde embwa ne zivaayo eza famire zitandika gw'oyogera ngaani gw'omwogezi wa famire nze mwogezi nze musike yalondebwa kasita olabanga famire omanya waliwo ekikyamu. Embwa eyo kirabika yatta bba waayo kubanga tosobola kuŋŋamba nti omusajja amaka yali yagavaamu nga takyagagendamu kati n'afuna bambi omuswiba n'alwala n'ayingira eddwaliro. Ekikazi ne kyereeta okujjanjaba omusajja abadde amaze ebbanga nga talinnya waakyo nga bulijjo bwajjanjabwa awona n'akomawo omusajja amawuggwa ekintu kyamukwata n'agira mpaka lwe yafa ne balanga mbwafudde kibumba. Ekikazi ekyo mu kwagala okubikkirira abaana be kyazaala mu muganda wa mukwano gwange ng'agenza okusoma e Bulaaya kirabika kyatta omusajja. Omanyi bimwe bino ebintu bya famire temubimanyi. Nze ebintu ebimu mbisirikira era ninza anniversary k'okufa kwa mukwano gwange oyo bw'anaagikola nja kulinnya ennyonyi nzije nakola dda akatambi nakakola dda ninda kapuleyinga ku lunaku olwo ate sijja kapuleyinga ku screen nja kulaba abantu abali mu lumbe oba ku anniversary nga bali mu kusaba buli omu nkamusharingire ku ssimu nja kufunamu ab'amaanyi buli omu nkamusharingire ku ssimu. Nteebereza nti mu kwagala okukavalinga abaana ekikazi ekyo bye kyazaala mu muganda wa mukwano gwange ng'agenza okusoma nga bamusindisa okugenda okusoma kyayagala okukavalinga kiteekwa kuba nga kibimanyiiko. Abafamire mugende empola. Nze muleke mbabuulire nze nange gwe mulaba wano ewaffe tulina ebizibu kaakati abasajja mmwe mugenda kufa nga mukkiriza abantu bagire ebyo ebintu ebibeera mu famire abantu kyemwogera kituufu lwakuba si yensonga naye kituufu. Omuntu aseba akwekoberanga na mukazi wo wawaka ng'ayagala kutta yakola ensobi alina ekyama kyakuuma ng'okufa kukukako okusobola okikuuma alabye ebyana yabizaala mutunzi wa ngatto kati ng'ekyo ekikazi nteebereza nti abaana abamu kyabazaala mu badulayiva abaana abamu ne kibazaala mu muganda w'omusajja ng'agenza okusoma e Bulaaya. Kakati olw'okuba nti bali baluganda ebyo ebintu gye biri mu famire mubimanyi. Kakati olw'okuba kiraba nti omusajja yakitegeera n'asirika olw'okuuma ekitiibwa kye n'ewaakyo takyadda kati kiteekwa okuba nga kyapulootinga ku luno kemufunye nzekka tagenda kuvaayo kemufunye nzekka nakikolako akatambi nakalinda dda nakikola akatambi ne ng'akansirika omanyi nze kasita ebimu ku byana byakyo byankubya ne binkanga otumanyi tujja kukola ekikyamu jangu okikole. Nze njagala ogambe mbu ogenda kujja kukola kikyamu kyoganze gwogera okola ekikyamu ngenda ogenda kunsanga awo nga nsirika manyi ndi awo ngamba bambi gwe mutuufu ekyana kyanyiza ekyo kyankubira essimu ekya bulaaka waliwo ekyana ekya bulaaka sina bulaaka kya papo kyonna amanyi ogokka ge ga white nekiŋŋamba musimanyi ajja kukola ekikyamu lwaki gwe mwogezi babatta mu famire ne mwesiba ku famire mbw abantu teboogera. Nkiteebereza ekyo ekikazi kiyinza okuba kyayambwako n'ebyana byakyo ebimu ebitali byakika nga byagala okubba ebintu by'omusajja kuba omusajja yali yadduka dda. Kakati kambabuulire ebyekisiru ebibadde mu sitoole eno. Mbw omutemu yayingira kati muwulire bwe badescribing omutemu bwe yayingira muwulire bannaye nammwe nga mutegeera mukakase nti Uganda yafa aligira teina namusika n'omusika kirabika yafa. Mbw omutemu yalinnya kakati omutemu bw'amala okutta kye batoogera omutemu ono yayingira atya mu ddiiro. Wulira olupapula lw'amawulire olw'abasiru lugamba mbw omutemu alabika yayita mu asibestos luwandiise sina mategula banaye kambaterewo ennyumba eyo mumanyi kye bayita asibestos mumanyi gali amategula gedda ge bayita asibestos mugamanyi olupapula lw'abasiru lugambye mbu yayita mu asibestos mwe mulabanga ekiri ku nnyumba eno asibestos
naye oba bano balya mmere ki bannange waliwo ebintu bye boogera n'ojja n'ogamba nti oba bo balya mmere ki tugima abaana baffe muwulire ekyo kye mulabaawo olupapula lw'ekiyisa Asbestos Mategula kakati kankole explanation omuntu eyatta David Mutaaga gwe yasanga nga yenywera kawayini ke bw'oŋŋamba nti yayita nti okuyingira ennyumba yayita waggulu mu mategula nti era mu mategula waliwo sayini eraga nti yagajjawo kambuuze mu abantu abalina ennyumba ez'amategula kambuuze yatta omusajja awo teboogerawo nti naye okutta omukazi okugwa mu kisenge yayita mu ttegula yayita mu mategula kambuuze mmwe kambuuze na planninga script yeno naye amagezi talina abazimbisa amategula mu mbuulire bw'ojjawo bw'oti ettegula bw'oti ku nnyumba ogwa munda bw'ositulako bw'oti amategula agali ku nnyumba ezo neddiira oba oliraba TV omuntu ali wansi bw'oti oba omulaba osobola olingizayo bw'eti n'olaba omuntu aliyo New Vision amategula gazimbibwa gati bw'ojjako ettegula let's assume nti nno omutemu yayita mu mategula wakati wa ssaawa emu ewantu ewaali pate ne ssaawa 3 kyali kirina omutwalira obudde okugjawo amategula akategula ke mulaba ako ke kamu ku butegula obukyasinza okubeera obw'ebbeeyi ebika by'amategula kozi bitakubi akategula bakayita Portuguese akalinga akabanda kali mu style bw'okatundira kalinga akabanda bakayita Portuguese amategula ga bika bibiri waliyo ge bayita mangaru ge magazi mumanyi gana amategula amagazi bagayita mangaru akategula ke bayita akategula k'ekika kya Portuguese bwe babeera bakazimba bw'okajjawo osooka buti kuba kalina kwe katuula wabeerawo obuti ng'omuntu tosobola na kuyitamu kitegeeza omutemu okuyita mu kategula kano yalina okusooka n'ajjako amategula ye kambabuuza ekirala amategula go bategulako buteguzi bwe bati kati tugeze amaze okujjako amategula ate n'amategula tosobola kujjako gano leka mbabuuze omuntu eyalinnya waggulu ku mategula aba yayitawa kitegeeza waliwe poliisi etubuulire eyina eddala lyalaba okwali omuntu oba yakwata oba Spiderman yeyatta abantu bano nga yabuuka bubuusi n'agwa poliisi mwinako ekifaananyi ky'eddaala omuntu kwe yasinzira okwambuka okujjako amategula eno ennyumba is a single story house si ya wansi sigamba nti osobola ogisikeeringa n'okwata ku ddirisa bwoti n'owalampa ate muleke mbabuulire n'amategula g'osobola okujjako oyingire mu nnyumba tegabeera gano agatandikirwako kuba bwe babazimba akategula eno gye kagwera awo wabeerako akalinga akabalaza oyina amategula gawalampa n'otuuka ku wakatikati w'osobola okujja ekituli naye n'amategula ago gennyini ag'ekika kya Portuguese bagazimba ng'obuti bwakumuukumu kwe bagawummuza kubeerako akatimba kubeerako n'akabaati kati mwagala kuŋŋamba nti omusajja yalinnya waggulu najjako ettegula n'amenyaamenya obuti oba n'abusala n'abugjawo najjako n'akabaati akabeerako nga David yali era akyali ku wayini nga talina kye yawulidde ali ku wayini maama emyaka 69 pozi nga mutugamba David yagenda okujja nga amatu gaziba takyawulira obanga n'omubiri tegukyafiiringa kubanga mukimanyi omuntu yenna buli obudde bw'ekiro ne bode eno yennyini ekubuulira bwajjawo ekintu ekitali nomu owulira kye bayita enswagiro okuweereza kye bayita ebisulo kye bayita senga w'omutima oba abaganda bagamba nga otambula nti enviiri zinvudde ku mutwe kuba kwekanga David teyalina nviiri yalina kawalaata nga nze yali asaza empalaata nti enviiri tezamuvaako ku mutwe kati muwulire temusobola kuŋŋamba nti nno muwulire mbu omusajja okusinziira ku basiru ba New Vision bagamba mbu omusajja kubanga kyo kirabika mu katambi ono yagenda n'ono n'amutta basooka ne bawandiika mbu ekyamutwaza ku geeti anti oluggi lw'amasannyalaze yali amututte ku geeti anyigemu koodi kakati omukazi bwe yalaba battabbaawe ne yeggalira mu kisenge n'atandika okukubira Golobe esimu nti Ronald komawo Ronald ye mukozi we wakanti komawo tulina abatulumbi kakati ate ggwe jjukira basooka kutta musajja nga tebannatta omukazi yasigalayo nga ali ku masimu ne yeggalira mu kisenge bwe yamala okulengera ani baawe nga alwanagana n'omutemu kakati mwagala kuŋŋamba nti omutemu yasika omusajja nga tannamutta amutwale ku geeti bagiggulewo kyokka nga awulira omukazi akuba nti mujje yali aggulira bagenda mukwata naye muwandiika amawulire
yamutwala ku gate agulewo kati gate ebeere nzigule jukiro na akube simu nti bannaye mujje mututaase omutemu yamanya atya nti nno bebakubira tebagenda kujja mpozi nga nebe yali akubira yali amaze okuteesa nabo nti bebakubira temujja lwaki yali atwala David ku gate nga amutte jukiro omukazi amulese mulamu omukazi era nakwata essimu nakubira bali nti mukomewo lwaki abaasika omusajja ono amutwale ku gate bw'amala okunyigamu koodi agulewo oluggi lugule bw'amaliriza okutta asobole okuyitawo ono kuba yali ayagala yamutwala mutadde akambe ku bulago ng'ayagala amuttire ku gate kati bwamutira ku gate ono bwe yali maze okugulawo oluggi ne baluleka nga lukoze eki nga lugule bwe yali maze okutta omukazi yali sanze lugule kyokka awulira omukazi akubira abantu nti mujje muntaase mulina emitwe kakati omutemu bwe yamala okutta David ku gate n'addayo mu nnyumba ataani muwulire kyogerwa nti omutemu yayita mu ddirisa katugende ku kyomutemu okuyita mu ddirisa bw'amala okutta ono ng'ali ku gate kati yajja akomewatta omukazi jukira omuntu gwe yajje mu ddiiro kitegeeza already yalina access ku ddiiro kakati ajjatta omukazi mu nnyumba eno poliisi mutubuulire ku kisenge tekuli luggi poliisi tuwe ekifaananyi ekisenge ky'abantu bano nga tekuli luggi kubanga batugamba oluggi teruliiko nsiitaano kulaga nti omusajja yamenya lumenye kati bagamba yayita mu ddirisa omukazi ekisenge si kya wansi nti neddirisa lye baakoona lyerino eddirisa bw'abanga omusajja yayita mu ddirisa okuyingira ekisenge ate omukazi poliisi mutubuulire okutuuka ku ddirisa eriri ku kisenge ekiri waggulu ku kalina esooka yayita eddaala liriwa kwe yalinnyira kubanga towalampa amadirisa gonna tugalaba galiko kano akantu akazimbibwako akatono obuka bubusibwa oti nga gundi ba mountaineers bano abakirayimbinga ogirayidinga bugirayidizizo oba okanyuga uzinga za Spiderman walina okubaawo eddaala omuntu yaŋŋamba mbukanga kanaawe byoyogera tobitegeera oli yayita mu ddirisa n'ajjatta omukazi muwulire newankubadde maama Debola yali wa myaka 6 bwe yalaba bbaawe nga bamutta n'agenda ne yeesibira mu kisenge yali tasobola kuwulira nti kati omutemu ayise ebweru akoona ddirisa n'enzigulawo n'enziruka n'enzigalawo kuba olwedde muwulira akoona ayingira eno kiki ekyalemesa Debola okufuluma ekisenge agende afuluma ate omutemu amuggalire kyogamba era omutemu speed gye yalikozesa okudansi nga maama olwo bamaze okutta David ne gate nzigale ne Debola amaka agamanyi ne koodi bweba yali koodi agimanyi maama ng'era omukadde tannaba kuvaayo okufuluma nga galidde ono mu kisenge mbu yayita mu ddirisa era eddirisa yalimenya mbu ate kakati kambabuulire ekyokutta omusajja ono waatalabika bw'abeera omusajja ono yayita mu siiringi tasobola kuba nga yayita mu siiringi okutta omukazi kisoboka ku musajja kambabuuze bw'ojjako amategula ntugeze n'akatimba konna ke baateekawo n'akabaati ku mategula okasaze n'oyitamu n'ogwa munda mwe musiiringize wammwe ekituli kibeera mu kisenge n'otunulya Doni Wanyama genda ewuwo ekituli kya siiringi y'ennyumba yo bw'oyita mu mategula ogwa mu kisenge kyo niye bannaye muleme kutuyita ate basiru oba mulowooza ffenna twakulira mu nnyumba za busiisira bano abasajja abanyankola abo abali mu gavumenti bwe baba bategeka ebintu by'okulimba bayinza okulowooza ffenna twakulira mu kasiisira nti ojja kuba ojja ssubi n'oyingira famamu twakulira mu nnyumba z'amategula nze nnyinza n'obbalaga ekifaananyi kyange nazaalibwa mu nnyumba nga ne soketi mweziri nnyinza okibalagawo ekiri wano mamange yakimpa nkirina ebyo ebintu bye mwogera tukuze tubiraba bw'oyita mu ttegula waggulu n'ogwa yene enzimba y'ebituli ebituli ebyo ebiyingira mu mayumba waggulu nga biyingira bizimbibwa ne levels of security nti bitera na kuteekebwa wabweru ebituli ebyo biteekebwawo ga bya maintenance nti engeri waya gye ziyita waggulu nga ziyita waggulu kiteekebwa na wabweru omuntu asobola kiyitamu n'agenda wabweru mpozi nga muŋŋamba nti omutemu yayina ensuuluulu bwe yamala okuyingira waggulu ate yatema siiringi n'agwa munda nyumba ki ddala nyumba mujega ki eyazimba mpozi nga muŋŋamba omuzimbe eyazimba ennyumba ye yadda natta abantu bano nga ye yazimba amanyi soft sport nti bwe balidda ndikubawo nenjasaawo olumu nengwa mu nnyumba nembatta ennyumba nengitwala naye temusobola kuŋŋamba mbu yayita mu siiringi n'agwa mu nnyumba kyeteeka ekituli mu kisenge
bw'ate omukazi yayita mu ceiling musuma ye yatta omukazi yayita mu ceiling n'agwa munda mu kisenge omukazi already yali yeggalidde mu kisenge. How would you tell me nti agenza ajjeko amategula kale katugambe yali so speed yalina ne machine y'amasannyalaze asaze emiti kati agudde munda gwe Doni Wanyama ewammwe bw'ogwa mu ceiling yo ogwa direct mu kisenge kyo osobola okuyita ku roof yo ku mategula gono ogwa direct mu kisenge muleme kutubuzaabuza ebyo ebituli bya ceiling eby'ekinaku mufa abanaku olaba naffe abanaku tubizimbira mu kasitowa ate n'akasitowa kabeera wabweru nti ne bw'accessinga akasitowa ne weekwekamu n'oyita mu kituli ky'akasi kuba kibeera bweru n'oaccessinga kituli ekyo n'oyingira munda tosobola kugwa mu kisenge ceiling tosobola kuyingira mu ceiling eno n'ova mu kino ekisenge n'ogwa mu kisenge ky'omulala tosobola kuyita mu ceiling muzimbi kyazimba ennyumba nga bw'ojjako amategula ogwa mu master bedroom oba mutuyita abagwagwa oba mutuyita ki mumbuulire muzimbi kyazimba ennyumba nga bw'oyita mu ceiling ogwa master bedroom nti omusajja eyatta omuntu yayita mu ceiling eyo thiyole ya ceiling esobola kankitwale nti omuzimbi yazimba ennyumba eno nga mwadde mugamba nti omuntu eyassa abantu bano alabika yali abamanyi nnyo olabika yali abamanyi nnyo mujja kumbuuza at the end of this show nti nze njogera ebyo naye nze ndowooza omutemu yayitawa soogera bwogezi nja kumanya ate era okusinziira ku bwe naatera okutuuka naatera okumanyawo we yayita nawano nja kubagamba we ntuuse wulira ne bw'oba ozimbye ennyumba n'oteeka ekituli mu nnyumba era n'ekituli ekigwa mu ceiling okiteeka mu lukuubo kakati David bw'aba yattibwa ng'omuntu eyamutta yayita mu ceiling oba yajjako amategula oba yajja oluvannyuma nga yajja olubereberye nga tebagiiwo n'ayingira ennyumba neyeekolerawo ekituli wanaayita oluvannyuma nga z'okubatta atasobola kugwate mu kisenge agwa maybe mu lukuubo n'ajja mu ddiiro n'atta omusajja kuba bw'aba yamuleeta ne wali yegguli ono omutemu yalina ebisumuluzo bya buli lumu muleme kutulinda mwabamutta n'ebisumuluzo mubirina bakazi batu babadde bakola nga mukola kopi za bisumuluzo muleme kutulimba omutemu yayingira majestically nga tebategedde ng'alina ebisumuluzo natta omusajja n'amala n'agamba gwe ne byeweekwese kyova olaba yasooka na kuyomba gwe ŋŋenda kutta bamuwa n'ebigambo byagenda okwogera okusobola okubuzaabuza gwe mutemu kyatta abantu nga n'amaka gazze okutemulamu agamanyi galiko kamera ne kamera n'azirekawo ne banaye mulimba aba family ebyo bye mutugamba mutuve ku keesi eno bagenda kubatwata nga bamaze okukwata babbe ebizimbe bye mulina babbe ebizimbe by'omusajja ono kubanga bagenda kukebera ebinkumu mu database ya NIRA kitongole kye Uganda ddala kye weesiga kisobola okuwa bwino omutuufu mwalina ebisumuluzo ennyumba y'omusajja mwagiggula bulungi ne mumutta omusajja mwabirina mwayingira simaatire ng'ali kajuyisike yenywera ne mumutta omukazi n'adduka ne yeekweka ng'amanyi bambi awonye kyova olaba nti omutemu yajja n'asooka n'amunyumiza n'emboozi gye yali ayagala mukwate ku kamera kubanga poliisi ekyo babamanyi you are a very stubborn police muli poliisi yanguzi muli poliisi ey'obusajja obukadde obutamanyi na investigation methods za investigation ezammwe zaggwako kakati mumbuulire ekituli ekyo mutulage mwabagundi mwabapoliisi mutulambuze ennyumba eyo mutugambe nti mutulage ekituli nga kigwa mu kisenge omwali omukazi mwalina ekisumuluzo era omukazi ne bwe yeekweka mwajja ne mweggulira bweggulizi ne mumuttira mu bathtub mwakirina sisikiwa nti waliyo omuntu asobola okuzimba ennyumba eri modern bwetyo n'akwata ekituli kubanga ebituli bya ceiling bibeera byaki ebituli bya ceiling bibeera bya maintenance nti ow'amasannyalaze ajje ayitemu kyemugamba ow'amasannyalaze ng'ozimba nnyumba yo oyagala ow'amasannyalaze ajje ng'agenda okukanika amasannyalaze agali mu siri ayite ku buliri bwo naye mutuleke mwate kwegamba oyagala nti bw'aba akola repairs mu kisenge in a bedroom like he's going to repair it weeteera ekituli mu ceiling ajje ayitenga mu kisenge ekyo kati singa oba toliiwo what if you're not at home engineer gw'osindise okujja omuwa n'ekisumuluzo ky'amaka nti wamma bw'otuuka ewaya ziri mu kisenge ate ekituli ekiyita mu ceiling kiyita mu kisenge kambabuulire bwe kibanga ekituli ekigwa mu ceiling kyali mu kinaabiro muntu kyateeka ekinaabiro mu gundi ate naye banaye mutuleke ng'ekituli bakikonnekitinga mu kinaabiro kuba omukazi bamusanga mu bathtub mwateekamu muteeke kati katugende ku bye mwogera eby'ekisiru mu ddirisa poliisi mutubuulire muleme kutuyita bajjega mutubuulire bwe mwagenda ku crime scene eno anti yayasendabirwamu katugambe nti omusajja yalinnya naye asendabirwamu n'ayita muki okusinziira
amadirisa tegali mu bagala. Okay, tegali mu bagala. Katugambe kale tegali mu bagala. Luli kyemwogera kya kisiru. Okay, tegali mu bagala. Mutubuulire bwe mwagenda ku nnyumba eno endabirwamu ezayasibwa zaali ludda wa zaali wabweru zaali munda. Kubanga kambabuulire bwe mbanga njasa nga njagala kuyita mu ddirisa endabirwamu ziyiika nasooka kufuna lweyo nenzeerawo ziyiika bwe nkuba nga nziza mwandi wabweru nziza munda endabirwamu ziina kuyiika mu kisenge poliisi mutubuulire zayiikawa endabirwamu because kiyinza okubanga eddirisa lyayatika mu sikafo nga balwana oli naakuba eddirisa ne lyatika nga endabirwamu nga zayatika balwanira mu kisenge kati mwe lwaki mukonkuludinga nti awo omutemu we yayita amadirisa agali ku nnyumba eno bannaye mugalabe mwaga amadirisa omuntu yeetaaga kugula ndabirwamu mpozi ng'eyatta kaali katini ng'eyatta omuntu ono kaali kasajja katinitini nga kajja mu ddirisa lino mulyoke mutugambe nti yayita mu ddirisa kale katugeze yalita mu ddirisa mulimu eddirisa lyasalamu kuba kati lino eddirisa tuliraba yaggula eddirisa n'akoona kale n'ayingira kale yaggula eddirisa yaggula endabirwamu ne yeggulira n'ayitawo itizoka endabirwamu zaayika sayidiwa yawalampa mutulage eddaalako yawalampira yawalampa mutulage footprints kubanga omuntu alinnya ku ddaala mutulage kale mwajjeeyo ebinku mugenda biraninga kati bwe yayingira mutubuulire kubanga kisoboka okumuntu okuyita mu ddirisa either ayitamu ng'afuluma oba ng'ayitamu ayingira mutubuulire the nature of eddirisa is it showing evidence ti yali afuluma oba yali scaffold just nga yeyasa eddirisa mwe bantu omusajja n'omukazi mwamutta kaakati ekyokubiri wakati wa ssaawa emu ewantu wabadde pate katuyogeremu ku bisoboka nga situnagenda ku kirala ekyamategula gasiya mpozi nga muŋŋamba nti ku pate kwe kwali omuntu eyeemulula n'agenda mu nnyumba neyeekweka era mu kisenge yaliyo oba mu ddiiro yaliyo olw'okuba yasooka kutta musajja evidence weri kuba Debola yali ayina baakubira kitegeeza yasooka kutta musajja kitegeeza ayina we yali yeekwese mu nnyumba yalimu kambabuuze mwagala kugamba ab'amaka gabano abafamire y'aba Debola n'aba David mutubuulire mulinamu omuntu afiitinga description y'obutemu obw'ekikula bwe kityo obutendeke kubanga bino bitendeke ono omusajja alinnya accomplice mwabatta abantu bano mwalimu mu nnyumba you were there mwalimu uliriza neba nange bannayuganda mubeeremu nammwe leka tudescribing omutemu kankola assumption nti mpangisiddwa kutta muntu kankola assumption ngenda kutta muntu nazze kukola mulimo nganzira mu mulangira mugamba Debola lwaki gwe wazaala lwaki gwe oli mugagga maama ffe nga tetuli kakati kankutte tewali kigenda kutaasa ne bwona akuba essimu nga New Vision bwebiwandize ne bwona akuba essimu maama nze obwavu bwange bundeese nkutte kankufumita ekiso Debola lwaki oli mugagga nga ndi mutemu abantu abatta abantu bano muli bakugu mwalumba amaka gano nga musukka mu bantu basatu mwepulesinga bulungi era ne mubuza obujulizi ne video zino kirayika muziraba mugamba banna wabula twakolamu guno gwo twagumasteringa kubanga be bantu abalina obukugu n'obutta olusu lw'embwa embwa ereme ekkonga wa gye balaze kuba bwe baleeta embwa eyina ne we yakoma muleke mbabuulire ebintu byonna ebyogerwa theories tezisoboka muli bayaaye muli bafere kakati kambabuuze mwakwata Ronald Goloba saako ne Nakalema mwabakwata Goloba bamukubira essimu omukazi Goloba lwaki temukwotinga bye yabagambye bwe bamukubira essimu gye yakubira kyeyamaani Goloba bwe bamukubira agambe Kyabaggu muganda wamuwe ku pikipiki addeyo Kyabaggu atubuulire kuba Yesu mukwate Goloba yamugamba ki nga bamukubidde
kuba Goloba ye yakubira chairman wero siwano amugambe mututaase chairman nalowooza abalumbi amaka bamundu n'atajja chairman nakubira Osiwe Nakiwoga atalabikako chairman nakubira SFC tajja ekuuma mu 7 km 2 nga yali esobola okutambuzawo ebigere netuuka neyamba mutubulire aba New Vision nga temunna kwotinga byali ku CCTV atono omulamu omukwate Ronald Goloba yakugamba nti essimu yaliko nga batta abantu bano teyavaako ngenda kola ekitundu ekirala bana Uganda ku program ene ekikonkludinga video eno nze nsirike ntunulira abafere abo ngamba buulira in such instance actually nja kubawa ne solution in such instances okola ki bana abafere tubalabise kwaba tebagenda koma kuttoyo ngenda by equipping with skills ezaffe ez'amawulire mwe tukolokola investigation zijja kubayamba ewammwe kakati kamera weziri bakwotinga amaloboozi agali ku kamera munda naye tebakwotinga one yali ku simu awulira buli kimwe kigenda maaso ye agamba ki Ronald Goloba mpozi nga mumukutte mu mutendeke naye mu mugambe omanye ebyobutemu bwe Uganda beera biggwa bwebiti kasitomu nene yasso omuntu alaba nga bagenda mugwamu ngaafunayo omunaku ng'amusuubiza omuwa ssente ng'amugamba kkiriza omusango nga bwe nalabye bannayuganda abaana b'e Kenya abali abaana b'e Kenya 8 pure organ trafficking that story is finished wiiki eno etandika ngenda gibakubira pure organ harvesting eyali e Uganda ne bafuna abantu ne babatwala e Kenya kakati bannayuganda babakutte mulimu n'obaana abato 7 mu 12 babadde bali abantu omuntu ali abantu ate omulamba agusuula mu lusuku ate kati omulamba asuula gwakinga guli kwegamba omuntu naali omuntu ene ebye Uganda bya kifere omuntu naali mbubadde Kenya nga bali abantu omuntu naali omuntu ngaali abaana abasomero abakwata omwana nga yabula emyaka 2 ate omuzadde nga bakutte bannajja nasanga uniform y'omwana wenge omuseze yamu yagiterekanga kirabo kwegamba omusezi buli lwali yayeterekera ekirabo kya uniform mu nyumba bayo kye nyumba ne basanga mu uniform ne bannanga abantu ne bannanga abafere bobeera munaku abantu bakuwayiriza bw'abasajja baali abantu kakati twasanze uniform abantu babanoonya batta poliisi yabakwata saabaseze omu yadduka yakomawo mu Uganda namanyi gyali abantu bangambye wawe waali nkyamala compilinga story mbabuulire nga bino bwe tubizza ku mabbali ebanga mpozi nga avuddewo lwaliro ng'alabye naye bonna waateeberezebwa okudda piwa ebintu bino bya kifere kakati kambabuulire omusajja agamba owa New Vision mbu omukazi baamutta naye akwotinga byali ku kamera kambuze abainstallinga kamera mu mayumba bano abantu bali bainstallinga kamera mu kisenge nga baagala kola blue movie kiki kamera eyavuddeko eri luddawa kubanga kikyogerwa nti yagambye Debola eyali yekwese mu kisenge kamera esobola kubeera mu lukuubo kitegeeza bungamba nti ebintu bino byali kodingibwa uliri bana kano mukawulirize careful bungamba nti yatta abantu bano yagamba Debola sigwo wazaala we ko mukutte kamera yali mu kisenge yali mu lukuubo kamera bweba yali mu lukuubo ate nga mutugambye omuntu ogenda okutta Debola yayita mu ddirisa lyewabweru yali koona n'ayitamu n'agwa munda ebigambo ebyo byaliwuliddwa mu kisenge si byaliwuliddwa ku kamera nga yali badde mu kisenge naye mu kisenge ky'abano mulimu kamera yali kodinga ebigambo ebyo kitegeeza omuntu ono ng'agenda okutta Debola yali eno munda teyayita eri mu ddirisa bwe muba olwedde nga muyina ebigambo ebiva ku kamera kale katugambe eriraanye ekisenge eri mu lukuubo nga mwe mwabirikodinga mu kamera eri mu lukuubo omuntu ono kitegeeza teyayita bweru mu ddirisa teyakoona ddirisa bw'oyita mu ddirisa omuntu omuttira eri mu kisenge kuba yeroledde amaze okweggalira mu kisenge kati ate kamera eri eno mu lukuubo ewulira ati ebigenda mu kisenge kamera y'Abayisirayiri bannaye nti ekuba ekkoona kamera kikakye Hikvision nazirabye Hikvision n'ekiro ziyina night vision ez'omunda bwebanga erikodinga ne audio nga bya extracted nga kwebiri muleke mbabuulire ono omutemu mwaba poliisi abatakiriimu kubanga namwe mujja kivaamu bakiwa agenda okibuzaabuza kasaba nawulira ntubituuka ku ntono ono omutemu byonna okubibalekerawo yali abigenderedde mu buzaabuzi bwe mutemu mukugu nnyo yabibalekerawo akigenderedde
n'atabitwala yabireka kigendedde era n'atambula n'afuluma mu gate. Debola ngenda kutta ayitidde mu ddirisa ayasizze ddirisa n'agwa munda. Kakati tannaba nakutta Debola naye Debola ebigambo bye tebiriiko ku video tebiriiko ku ddoboozi mutemu yekka yawulirizibwa kamera zamulikodinga. Kamera eri mu kisenge. Kakati omukazi yasangibwa mu bathtub eri ku kitanda. Bathtub manye ebeera mu kinaabiro. Kale katugambe nti Debola wakati wa ssaawa emu omutemu yatandika omutta ku ssaawa. Bw'aba omutemu nga omukazi yakube ssaawa 3. Kakati abatuuze batugamba goloba atugamba yatuuka ku geeti mu ddakiika 3. Chairman atugamba nti poliisi nabo chairman wero si wanu ye yagamba bagoloba temuyingirayo ng'omusajja bamaze omulaba bamusse mulinde poliisi. Naye chairman mu kooti agamba nti yatuuka after 30 minutes. Bw'abanga omukazi essimu yagikuba ssaawa 3 ne mujja after 30 minutes ddala ng'omukazi yasangibwa mu bathtub ng'afudde. Obwo bwonna obudde bw'okunyumya endirimbo bino abantu bano obudde obwonna yabikolera mu ddakiika 3 bano nga tebannatuuka ng'amanyi tebagenda kutuuka kumulaba kubanga omukazi yakuba essimu ne evidence ya ddirwe yakuba weeri ebbanga ono lyamala ku ssimu weeriri ate kennyini yajja n'akubira ne chairman bonna ne bajja ne poliisi oluvannyuma nejja ne bateking over crime scene. Kakati ono yali yeetwala yamanyi I know the whole night to kill these people or what. Mulyoke mutubuulire ebyo ye katudde ku gundi kyova olaba nakola video lyo omuntu nangamba mukanka ebintu bye nayogera ali mu video mugendeyo mu birabe bituufu kyemuga mukankaka omuntu yayita mu ddirisa totusirwalirako naawe ono yayita mu ddirisa. Kakati evidence y'ekisiru egamba nti yawulira kamera yali mu kisenge ono omuntu yali mu nnyumba bambi bakazi battu ne mukazi wattu ne musajja wattu tebamanya bano abantu baali bazze dda ku pate. Kati poliisi mu kifo ky'okuinterrogatinga baani abaali ku pate bonna mubakwata abaali ku pate mubasortinga empola mpola. Kale muli babbi tukimanyi mubabbeko ssente naye nga tukimanyi babawadde information buli omu yavaawo saame ye lwaki mubakwata temusobola kwekizamininga CCTV zaavaako mu kiseera kya pate temusobola kulaba ani yafuluma ddina ani yayingira n'atafuluma ekyo temusobola kiraba ku butambi. You must find out on abafuluma abagesti abali at the party abali ku party bagesti bafuluma sawa meka mu examining ende mutabaita mu examining footage mujja kulaba nti ono yafuluma sawa bweziti mubona abayingira abali ku party kamera bezeza alaba mutubuulire bani abayingira mu nyumba okuweereza ebintu ani yayingira mu nyumba n'atadda oyo naye rocket science temuyina maaso tukigenda batwalira omwezi mulambo ku examining obutambi buno mumanye eyasigala n'ataasigalawo oba mu examining days before the incident kubanga days before zino balaga abantu bameka badde baccessinga type gundi eno bantu bameka badde baccessinga residence nani yayingira n'atafuluma katugambe omuntu yayingira alien yekweka mu ceiling kamera tezamulaba oba kamera basooka zijjako omuntu nayingira ne bazizzaako oluvannyuma ng'olede yekwese muleme ate kutuyita basiru bulala muleme kutuyita basiru. Bannayuganda kambabuulire temujja focus yammwe temushiftinga focus kugijja ku mutemu kugitwala ku motive ekigendererwa ky'omuntu omutemu kati bwe tukizuula kituyambe kikubanga bali baabasse naye omutemu bwe tumufuna first of all tufuna obwenkanya ekyokubiri omutemu bwe tumufuna tumukufuula ekyokulabirako eri abalala abagala okutta abalala omutemu bwe tumufuna atubuulira ne twetangira fe abalala baalifudde enfa yeemu muleme kujja fokasi yammwe mutandika okudisikasinga kale mulaba ab'enganda babi ogenda kubeera mu nsi kyekitali na nganda ogenda kubeera na mbuzi muleme kudisikasinga bintu bya kisiru. Bannanga abantu abali e Bulaaya tebagenda bakyaya banganda bammwe nedda nti omuntu akutta Bannayuganda bannaye mwen ate naddala abantu abadisikasinga ku social media munyiiza. So what kind of message are you trying to send to Ugandans? Ensi tuyagala ebeere wamu twagala tukolere wamu wabula mugamba ab'enganda abo bazibu kati nve ku b'enganda bange nkolagane naani nkola sente kuziweereza mukyala wange okufa tekufaanagana sigamba nti muganda wange yasobola okunzitanzika ne mukazi wange agenda kunzi n'abaana basobola okunzitira ebintu kakati eyo discussion gye mugitwalanga mushiftinga focus mutte omusango tuguveeko discussion gye mugitwala mulaba eyamba eggwanga mwokwadvisinga abantu mutandika okuumira oli mu video gamba ab'enganda bazibu ab'enganda bataani atali muzibu kuba naawe oli wa nganda bwe naawe nga bw'oyogera ku balala naawe waliwo akwogerako nti oli muzibu. Nedda muleme kushiftinga focus kujijja kukigendererwa. Our focus should be on who is the killer.
before we find the motive. We should first find the killer before we find the motive. Temukkiriza New Vision badivertinga. Who is the killer, not what is the motive. Let the police use the motive to find the killer. As koti y'abantu wano ku Media Choice ebuuzaani mutemu. Tunoonya leads up to tukwata omutemu. So tunoonya leads mpaka lwe tunoonya ekigendererwa ekyali emabega okutta abantu. Kati bano baafa. Tulina okufuna obwenkanya. Ate tulina okufuna obwenkanya ku lwa family eyo. Kakati wulira. Omukazi yafumbirwa ali mmaka. Kwegamba yagala omutta yajja muttira bintu bya bbaawe nga yava ku buko. Kuba ngamba Debola na sigwe weke yazaala naffe twetaaga okubeerako mu bulamu obulungi. Kati nzize kutta kankutte okirabe nti obugagga kibi. Bwe kibanga kyezze eno omukazi yafumbira obufumbi. Fozi nga mwagala kuŋŋamba nti David Mutaaga ebintu byonna byabadde alina bibadde bya mukazi yabadde akola ki e Switzerland nga banka abadde tasasulwa musaala. Bino byonna ebizimbe ekitaawe bye yamuwa kati wulira muwulirize. Abantu omusajja wa myaka 69 yali mwana wa kuna. Kitaawe agenda okufa oba bagenda omuzaala ng'omusajja alina family endala. Kitegeeza n'aba family bana abala nabo bantu bakulu. Mpiga kije balina okulaba nga abamu sibagamba nti omutasobola kunyiigira nti ogaggawadde. Wabula ekigendererwa ekyo kye bagezaako okusibawo kibeere ensibuko y'okufa kw'omuntu ono. Bw'okikubisaamu tekikola. Abantu bano babadde nga basobola n'okuweerera abantu abalala, basobola n'okuweerera abantu b'okukyala. Kyogamba ab'ekikabo baale mu bbawa ku ssente. Mu ab'ekika bajja kubakwata nga bamaze okubawaayira. Ate bwe munaagenda leka mbabuulire. Omulamuzi agenda okuwozesa nga bakukutte. Nga mu misango gye mpulira nawuliranga mirundi ng'ayogera ku Sebuufu. Omusajja wa Sebuufu yali omugagga wa Pine. Omuganda. Kasaba mukwata. Mu misango simanye egy'okutta omukazi yali ow'emmotoka simanye balyoke bamusalira oba emyaka 4 Sebuufu bamugye ku Pine. Ku Pine ye gye yatandika Pine ka bondi wano waggulu wa CPS. Bwe yakola naye omusango simanya Baguma yadduka n'agenda e Rwanda ne bamudecoratinga ali mu magye ge Rwanda namulaba ate yali kamanda wa CPS e Uganda ate n'agenda ne bamudecoratinga nabira bifane nga bamudecoratinga e Rwanda mu magye gaayo. Kati wano yali azzeewo ng'akola intani panna na eggwanga lyaffe nayo lyafa. Baguma yali azze akulire CPS mukutta kw'omukazi ku CPS bwe battira omukazi balyoke bagambe nti Sebuufu ye yamutta bamusalira emyaka. Jessica Kasasali yo naye sikikakasa. Ninda search investigating nze omanyi okukkiriza ekintu soka investigating. Kakati Baguma bwe yamala nitumulaba nga ali Rwanda bamudecoratinga. Nje nebuuza yali akulira CPS wano nga ali ku intani asobola okugenda okukola emirimu obulungi e Rwanda. Ebintu biri Uganda bisesa. Kati mwenna bannayuganda mbakubiriza abantu bano bw'obatunuulira family tekigitwalidde myaka na myaka kukitegeera nti ono yasika n'abantu be yasikira abamu baafadde ab'oluganda lwe mukaaga temusobola kubaamu amutta. Ne bwe kibeera nti nno ebintu ebimu yabitunda empiiga ejjaawo baganda be baali musemu alivuddemu omu n'amufumita ekiso n'amugamba nkusse. Mpozi nga mugenda zerowinga mutulaga obutambi nti omuntu ono afaanana description yali wa luganda lwe oba muganda oba brother we. Ye bannaye kambabuuze kino ekibuuzo ngenda kibuuza emirundi 10. Mupate ze Uganda mpozi lwakubanza embeera eri mu banaku bannange ng'ebyabagagga sibimanyi. Mupate za Uganda ddirwa okola ewaka pate neggwa ssaawa munoogoba abantu benna nti mugende. Omusajja w'emyaka 7 yali ayagala genda mbulirina mukazi we myaka 7. Nze ndaba ng'ekyo nakyo kyali tekisoboka. Ewaka ne wabulawo yadde n'omuntu gwayise ku pate nga yavudde mu kyalo tagenda kuddayo ku olwo. Bannange ate mutuleke. N'olwekyo nsembayo nga mbakubiriza sijja kkanya bagamba mwekuume mweteekeko obukuumi mukubire abakazi abakooki bali ku 75026000 temweteekera abatemu batemula temweteekera kuba 75026000 ononye obukuumi ojja kufa naye nga tofudde mu nfa bweto ojja kufa birwadde byo naye nga tofudde bisiraani bino. Kuuma akasente koko n'amakaago gateekeko obukuumi. Omuntu ajje ng'ayagala kukutta alabe ng'agenda obuuka ekikomera ng'alaba agwa mu mazzi. Bisoboka. Mbabuulidde. Mbasiibudde yenze Emmanuel Kanka Capital. Nja kuba mbalaba mu programu endala. Mbabuulidde eno programu erina ebitundu ebirala 2 sijja bavaako ku byenzudde. Nzijjayo kimu buli kyenka okuludinga nga nzija mbagamba eno kino kye kibadde kyalina okusembayo mpaka New Vision byewandiise ebyekisiru mweraba.